wamumanyi alituzukiza. Tulizukira fenda, tulizukira fe mu kitiibwa kya Yesu olw'oluvannyuma. Tulizukira fenda, tulizukira fe mu kitiibwa kya Yesu olw'oluvannyuma. Yesu Mukama yayogera kyamuweereza we ng'afudde, tafa bumbula kuba alizukira, ng'ensala eweddewo olw'oluvannyuma. Tulizukira fenda, tulizukira fe mu kitiibwa kya Yesu olw'oluvannyuma. Tulizukira fenda, tulizukira fe mu kitiibwa kya Yesu olw'oluvannyuma. Yesu Mukama yayogera ky'omugati gwawagwa amaanyi, ati gwafuna ye Yesu Mukama ajja kuzuukiza bonna babamanyi. Tulizukira fenda, tulizukira fe mu kitiibwa kya Yesu olw'oluvannyuma. Tulizukira fenda, tulizukira fe mu kitiibwa kya Yesu olw'oluvannyuma. Ow'okujja alijja era si waakulwa kujja, ng'olwo mu nsi yaffe tewakyali kututiisa, kubanga ye mulokozi waffe. Ffenna abooluganda tukuŋŋaanye mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Bonna abooluganda mbaaniriza n'essanyu mu kikolwa kino ekitukuvu. Enneema ya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okussa ekimu kwa Mwoyo Mutuukirivu bibeere nammwe mwenna. Bassebo ne bannyabo abooluganda abaagalwa, mbaaniriza nnyo mu kawungeezi kano nga tutandikiriza akasiki ak'olumbe. Tulina ennyimba 5 emikolo 5 egy'okukola ku lunaku olw'enkya. Naddala nga tukumbukira abagenzi taata mu maka gano Francis Wamule, ate ne Ssaalongo Kiyingi Paulo gwe twaziika, Ssaalongo Remegio Mpungu, omwami Yosefu Kateete, ate ne Sengana Bosa Kevina. Abantu baffe abo tugenda okubaabiza ennyimbe mu mutima ogw'okubajjukira, ate ne mu mutima ogw'okuleka omukolo gwe baaleka nga bakoze okugenda mu maaso, naddala nga tubalondera abo abasaanidde okutwala emirimu gyabwe mu maaso n'obuvunaanyizibwa bwabwe obw'enjawulo. Awo no tubasabire nnyo akawungeezi ka leero nga tutandika akasiki kano. Omukama ayongere okubatunuuliza ekisa, abasaasire, abanirize mu bwakabaka obw'ekitiibwa. Emirimu gye baakola emirungi egyo gyongere okukolebwa naddala abo abagenda okubaddira mbigere. Tubasabire nnyo Omukama abanaazeeko ensobi zaabwe zonna, abayingize mu bwakabaka bwe obw'ekitiibwa. Ayi Mukama obawe ekimu ekitaggwaawo. Ayi Mukama obawe ekimu ekitaggwaawo. Ayi Mukama obawe ekimu ekitaggwaawo. Twegatta n'omwami Lwanga William asabira taata Sewagudde, ate n'abo bonna abaafa ekiwulo ky'emirembe. Omukama tumwetondere ensobi zaffe atusaasire, tuketusa n'okusoma obulungi emmisa eno esaala eno enkulu, ate agisiime tukwanulwemu, ate ne bannaffe bongere okukifunamu nga bawumuza mu ddembe, nga tugamba nti netondera Katonda omuyinza wa buli kantu, kulowooza, mu kwogera, mu kukola ne mu butakola. Gunsinze gunsingire ddala, kye mba neegayira Mali Omutuukirivu
Katonda omuyinza wa buli kantu atukatula ekisa tusonyiwe ebibi byaffe atutuuse mulamu obutaggwaawo. Ai Mukama omusasizi, omusasizi, Mukama omusasizi. Ai Mukama omusasizi sasira. Ai Kristu omusasizi, ai Kristu omusasizi, ai Kristu omusasizi, Kristu omusasizi sasira. Ai Mukama omusasizi, omusasizi, Mukama omusasizi. Ai Mukama omusasizi sasira. Twegayirire. Ai Katonda Yesu ekitangala ky'ekitiibwa kyo wakkiriza okumwolesa ensi ng'omubeerervu amuzaala. Tukwegayiridde tuyambe ekyamagero eky'okwefuula omuntu okwenkanaawo tukikuze nga tukkiririza ddala nga tetuliimu kakunkuna. Tukyettanire bulijjo n'omutima omugonvu. Ekyo tukikusaba nga tamu Kristo Mukama waffe omwana wo oyawanga anaalamulanga mu kimu ne mwoyo mutuukirivu emirembe n'emirembe. Mu mirembe gy'erodde kabaka wa Buyudaaya waliwo omusosolooti erinnya lye Zaakaliya ow'omu kisanja kya Abiya ne mukazi we erinnya lye Erizabeeti nga wa mu bazzukulu ba Alooni. Bombi baali batuukirivu mu maaso ga Katonda nga batambulira mu biragiro by'Omukama byonna ne mu mateeka ge nga tebasobyamu. Baali tebalina mwana kuba Erizabeeti yali mugumba ate bombi nga bayise mu myaka gyabwe. Olwatuuka Zaakaliya bwe yali ng'akola omulimu gw'obusosolooti mu maaso ga Katonda mu luwalo olw'ekisanja kye ng'empisa ey'obusosolooti bwe yali, akalulu ne kamwokya n'ayingira mu kiggwa ky'Omukama okunyokeza obubaani. Ekibiina ky'abantu kyali bweru nga beegayirira. Awo malayika w'Omukama n'amulabikira. Yali ayimiridde ku ludda olwa ddyo olwa alutaali bwe bookera obubaani. Zaakaliya bwe yamulaba ne yeesisiwala n'atya nnyo. Malayika n'amugamba nti, Zaakaliya, leka kutya kubanga okwegayirira kwo kuwuliddwa. Ne Erizabeeti mukazi wo ajja kukuzaalira omwana ow'obulenzi n'omutuuma erinnya lye Yowaana. Alikuleetera essanyu n'okujaguza, era bangi okuzaalibwa kwe kulibasanyusa. Kubanga aliba mukulu mu maaso g'Omukama. Talinywa vviini newankubadde buli kitamiiza kyonna, era alijjuzibwa Mwoyo Mutuukirivu ng'akyali mu lubuto lwa nnyina. Ku baana ba Isirayiri alizza bangi eri Omukama Katonda waabwe, era yali mukulembera mu mwoyo ne mu maanyi eby'Eriya, emitima gy'abajjajja alyoka agizze mu bazzukulu, n'abakakanyavu abazze mu magezi g'abatuukirivu. Bw'atyo Omukama amusizeewo abantu abeetegefu. Zaakaliya n'agamba malayika nti, ekyo naakitegeerera ku ki? Anti nze ndi mukadde ne mukazi wange ayise mu myaka. Malayika n'ayanukula n'amugamba nti, nze Gabudyeri ayimirira mu maaso ga Katonda. Bansindise njogere naawe nkubuulire ekigambo eky'essanyu ekyo. Kale nno ojja kusirika nga tokyaliko ky'oyogera,
okutuuka ku lunaku ebyo lwe birituuka, kubanga tokkiriza bigambo byange ebirituuka mu budde bwabyo. Kyekibiina kyali kirindirira Zakaliya nga beewuunya nga bw'aludde mu kiggwa. Bwe yafuluma okwogera nabo ne kumulema, kwe baategeerera nga waliwo ekimulabikidde mu kiggwa. Naye yennyini yagezaako okukibategeeza mu bubonero, n'asigala atyo ng'omumwa guzibye. Ennaku ez'omulimu bwe zaggwako n'addayo ewaabwe. Mu nnaku ezo ezaddirira, Elizabeti mukazi we n'abeera olubuto ne yeekisiza emyezi 5 ng'agamba nti Omukama bwankoze ati, ng'atuusizza okunsuuliza eriiso n'okumponya okuswala kwe mbadde nakwo mu bantu. Kino ky'ekigambo ky'Omukama. Ekigambo ky'Omukama kituzibula amaaso, bwe bulokofu bwaffe bwe bulamu. Beesiimye nnyo Kristu abawuliriza by'oyogera ne babituusa nga bw'oyagala. Tutuleka abooluganda twebulye ku kigambo kye tuwulidde. Omukama mulungi Obudde bwonna, ate obudde bwonna. Omukama mulungi yazembera Bannange njagala okubandiriza mwenna nate okujja ku mukolo guno nga tutandika omukolo ogw'okwala ennyimbe ez'abannaffe bano betumenye. Taata mu maka gano Francis Nsewagudde, Ssaalongo Kiyingi Paulo, Ssaalongo Rwemegiyo Mpungu, Omwami Yosefu Kateete, ate ne Sengana Bosa Kevina. Mwenna nsanyusa okubalaba mumala ennyo okujja. Mwebalire ddala okujjumbira omukolo guno naddala nga tutandika n'akawungeezi ak'olwaleero. Banyawo bamaama baffe bannamwandu abaagalwa, namwandu bwaffe Maama Ruth Ssewagudde, tusanyuse nnyo okuba naawe akawungeezi ka leero. Tumwanirize nga tumukirako mu ngalo. Ate Nnaalongo Flavia si ye gwe tusanze nnyo okulaba naye tumwanirize bannange. Nzukira nga tumaze okusabira mugenzi mutabani wa Ssewagudde, si bwe guli maama ono namusanga ndowooza ekyengeraawo, naye nga tannaguma ne musaasira nnyo olw'ebizibu byali bikoze bitya bimuviiridde. Naye kaakati ogumye, Omukama yeebala okugumya era ayongere okubeererawo byonna. Bannaye mbeebaza nnyo ab'omuntu eno okuba nti nomusobodde okutambuza ennyimbe zino, ate kakati zigenda kwabizibwa olunaku olw'enkya. Kya buvunaanyizibwa era nsonga nkulu nnyo okulaba nti nomufuddeyo ennyo okugusa ensonga eno. Bannaye tubakwireko mu ngalo nga tubeebaza. Okusigala nga mulina okukkiriza, waliwo abantu abatabya nnyimbe bagamba byabwewussa olya byazaaki. Bukya twabya nnyimbe tetuwulirangayo kintu kitulika nti bwetyo nti lulo olumbe bagenze kulwabya era lukoze lutya lwabise. Mwagenze kuteekawo mbeera ya kulya mmere na kusanyukamu naye tebirina muki mulamwa. Abooluganda abaagalwa, okuwabya ennyimbe kulina omulamwa, kulina emiramwa mingi, kubanga embeera eno etuwa okwongera okwetunulamu ng'ab'omu nju abaagwamu enjega naddala ey'okufiirwa. Okwongera okumanyagana kintu kikulu nnyo. Mu mirembe gino tetwemanyi kiri awo. Bwe nkuyita wano oyinza okulema okutubuulira oba okutambula ng'Omuganda. Ekigezo kye twasooka okukola eky'Oluganda nga tutandika high school, mwalimu ekibuuzo nga kigamba nti tambula ng'Omuganda. Netandika okunnyonnyola oyambala bulungi ne weesimba, ng'oyambadde ekkanzu ne kooti n'otambula nga tosaatuuka, nga tosamba bisooto.
osanga abantu bakubira kajjaamu naye tokaalama nnyo toyogera bingi kubanga otambula ng'omuki ng'omuganda twenga tulooza tekikola ki tekitegeeza. Omusomesa najja n'atuwa 0 ffenna n'atunyonnyola nti okutambula ng'omuganda si kutambuza biki kusaatuuka nedda, wabula okunnyonnyola obuva obwo naawe wooli neyo gy'onaakola otya gy'onaalaga nti nze Semwogerere Victor nva mu nnyumba ya gundi, nva mu kasolya ka gundi, mu lunyiri lwa gundi. Eyo gy'oba osaatuukira seeno kwambala kanzu n'olabika bulungi n'okola otya ng'otambula ng'omuganda. Anti bagamba Abaganda batambuza simbo, batambula beewombeese. Tasaatuuka bwe yambala kanzu togikola ki togisaatuukira mutambula bulungi ng'omuganda bwe yali badde akola atya. Batunyumiza nti Apolo yali Apolo Kaggwa ennyonyi bwe yaleka kubanga ayambadde kanzu ali ku kisaawe yali Apolo Kaggwa. Nze muganda aliwo nze kandoozi yali Apolo Kaggwa. Abalamu basooka abanyangulusa twabakiira mwebala okujja. Batunyumiza nti omusajja oyo yayambala ekanzu kaakati baba batuuse ku kisaawe banne bayingidde edda obwedda asoonooka naye ng'ensonga emusoonoosa nze ndi muganda kabaka yatugamba nti ekanzu tetugiddukiramu namugamba yangu owaaye baggalawo ennyonyi egenda kukola ki kusimba wano muganda tetukola ki ennyonyi n'esimbula nekola etya era n'asigala ku kisaawe kubanga yali akumye empisa yaki ey'Obuganda ey'obutasaatukira muki mu kanzu. Bwe tujja mu lumbe guba mukisa okwongera okumanyagana. Gundi yaani? Baganda bange be baani? Taata eyafa oba maama eyafa eyawummula twali tumuyita tutayinza okuba nga yaliwo naye nga musaagasaaga naye nga tolina budde bukola ki bumubuuza nti owaaye kale oli sengange naye kijja kitya oluganda luno lutambula lutya nange nsobole okulutegeera obulungi. Ke kakisa ketukola ki ketulina mu lumbe luno. Obuganda bw'amaanyi naye tetuyinza kubuyisa mu maaso. Kati obulongolongo buno bwe tukola bwongera okunyweza eyo gye tuva Obuganda bwaffe n'Oluganda lwennyini tulunyweza ne twongera okumatya n'okukakasa nti tuli Baganda abatali mu buki bukuusa. Ke kasiki kano ye abaffe tumanya akasiki kye kitegeeza. Akasiki kitegeeza ki kubanga tutandikiriza akasiki omukolo gwa nkya naye tuli mu kaki. Akasiki kye kiki? Tugoberera bigoberere bannange tugende akawungeezi tubere mu kasiki naye akasiki kye kiki? Batono nnyo abayinza okuguma okola ki okategeera. Akasiki bajjajjaffe omuntu bwe yafanga mu nju baakumanga omuliro mu luggya. Ekyoto ekyo ne kibabeesabeesa mu kaseera akakokola ki akokufiisa mu kiro ekyo bintu nga bibasobedde. Omuntu tebannamuziika ali mu ddiiro wali gamba ne bakuba ekyoto ne beetoloola ekyoto ekyo ne bongera okwekubaagiriza okwo. Oluusi ne bafumbirawo kacyayi ne bafumbirako kamera akatonotono ne kacyayi oba oli awo kasooli n'ebintu ebifaanana ng'ebyo ne bayita mu kiro ekyokukungubaga naye nga bakuumye obumu mu mbeera eyo. Kakati okuzika bwe kaggwanga akatundutundu ak'etti eryo kubanga bakwatanga etti ne baliteeka mu luggya ne baligumako omuliro ne libayisa mu kiro. Kati akati ako akaasigalanga naddala ng'emikolo gy'okuzika giwedde akati ako bajjajjaffe bakaterekanga bakakwatanga ne bakatereka kubanga jjukira kabaddewo mu kufa ne bakatereka ng'akabonero nti kino kyatukuuma nga tuli mukola ki kufiirwa. Kakati kasaba atambuza olumbe abakulu b'ekika ne babakkiriza okugenda mu maaso n'okwabya ennyimbe n'okulaga abasika nga bajjayo akati ako omuliro mu kiro ekikeesa okwabya ennyimbe era bwakuŋŋaanyanga nga tufe tukuŋŋaanya Buluganda. Akati ako ne bakajjayo ne bakateeka mu makkati ne bakuŋŋaanirizaako emiti emirala ne bakuma ekyoto ekirala. Kati akati kali jjukira gwabeeranga guti gunene ogusiki ogunene naye okukuumako omuliro gye gwaggweranga nga kafuuse kaki nga katono bwe kati nga tekuyinza kuba munene nnyo nga bwe baatandikiza mu kusooka eryali etti nga kafuuse kaki tukyajja nga kafuuse kati. Anti mubadde temumanyi kati mbasomesa si bwe kuli temuntwala nnyo speed eryabadde etti eddene kati kafuuse kati kaki katono. Ako ne kafuuka akasiki k'omuliro akasiki kaki
kati akati ako akasiki ako ke baterekanga ne bakajjayo mu kawungeezi nga ke tuli mukati mbadde mbuuza ekikwatako wano tibanange omuliro guli tuddawo naye nga sigulaba ndaba guguli wali kuliko entamu y'emmere naye nga wano wali baddewo ekyoto kyali baddewo naye nga tufunye akati akasiki kali akaafika oluli nga tuli mu nnaku ke kasooka okukola ki okukumibwako ne twongerezaako ebirala ebinaatuyisa mu kiro okwongera okubuguumirira n'okwongera okukola ki bajjajjaffe babeeranga mu nsiko ennyumba zabeeranga mu nsiko kati n'okugoba ensolo omanye ensolo bwerengera omulimi ekola ekya esembera wala kati nekyo kyabayambangako muyinza okuba nga muli awo ensolo nebayitako nebajjako omuntu waffe nga tunamusiika nemuli ekyeggulo kati n'omuliro guno gwakolanga omulimu ogwokukola ki musembere wala fe tulimbya ffe netwebugumiriza okwo netwekubagiza paka ate akaseera kaki kali kekasiki ketukola ki ketuliko akati kali akakuuma nga bajjajjaffe nga balindirira obudde obutuufu oba okwabizamu ennyimbe awo nno enjoga yanejja nti tugenda muki tugenda kuma kasiki tugenda mu kasiki akanaakulembera oluki olumbe nsaba kusikulikiza nti tugenda mukaki mukasiki akasiki ako ne kabeerawo ate emikono ekisobola okuddirira enkeera ennaku zino owulira abantu waliyo okwanjula tugenda mukasiki kokola ki okwanjula kakati bw'otunuulira amakulu gano gennyinnyonnyodde olaba nga kikwata bulungi tugenda mukasiki kakwanjula kasiki kigambo bugambo naye amakulu gali luddawa tugamba nga bagezaako kujjayo embeera yabeeranga mu nnyimbe ne baziteekamu ate mu mikolo gino egy'abalamu tugenda mukasiki kambaga ng'olaba tebikola bike tebigatta bulungi mu luzungu bagiyita bachelors evening wakiri tebakozesa kasiki naye bagiyita bachelors evening naye amakulu ga kasiki ne gabeera awo nga ka mikolo gino gyalumbe si gyambaga ziri awo nno gwe mukolo guno gwe tutandiikiriza njagala okwebaza ab'omu maka ab'enju eno yasewakudde ate n'ey'omutabani abataddewo embeera eno nti tutandiikirize omukolo gwaffe n'ekitambiro ky'emmisa nga tuteeka mikono gya Katonda nebalinabaga ddala abantu bangi babeeranga n'ebirowoozo nti tugende mu kasiki tuyise ebivvulu tugende tweyagale tugeese obudde kasita bataddewo embeera ey'ekiro tugende tukole fujja erya buli kika tunaabiwoza luvannyuma tunaabiwoza nkeera abantu abamu balowooza nga tugende mu kasiki tufune ababeezi tweyagale obulamu bwaffe bwonna n'omukama yanamanya kyanatukola kyanaatuwa tugende tukole empisa embi zonna mukasiki obusiki abamu babutwalanga nga an occasion to sin tugende tuwonoonera eyo mukasiki era nga beesunga nnyo tugenda mukasiki kagundi tamanyi kiriyo n'omugenzi ayita mumanyi naye ngagamba kangende nkole fujjo mukasiki bannanga akasiki si kifo si muwaatwa oba si kaseera kakola fujjo oba kwakweweebuula kwakola bitajjansa wabula akasiki ke kaseera ke tulina okukola ebyo ebitusuubirwamu okujjukira bano abagenzi okubasabira mu ngeri ey'enjawulo okunyumira obwa Sseruganda ngambe nga bwe ngambye okumanyaga okwongera okutegeera ono yaani muyinza okuba nga muli bazzukulu naye nga tutegeera ono yaani temukuŋŋaanangako ng'abo ab'omuntu emu okumanyagana ke kaseera ne mutuula ne munyumya emboozi ey'omukwano emboozi ebagatta ng'abooluganda abassa ekimu awo nno nja kusaba tumaleko akaseera kano ekiro kino nga twongera okwebulira ku bulamu bwaffe n'okutegeera obulamu bwaffe atwala ennyimbe z'abagenzi bano baafa naye ffe tukyakola ki tukyaliwo kitegeeza tulina n'akakisa okwongera okutegeera obulamu bwaffe kyeki kubanga leero wooli enkya tokola otya toliiwo bagenda kuwabiza olumbe bakuteekeko n'omusika kitegeeza gwe tukyasobola ono gwe bataddewo yagenda okukola emirimu gyo kyongera okututegeeza obulamu bwaffe n'okwongera okubeera abeetowaze n'okulowooza nti tetulina bwe tuli wabula Katonda ye ajja buzzi mu kisa kye n'atusaanyiza okufuuka ekyo kyetukola tutya tufuuka awo nno kitegeeza nga tuli ku nsi tusaanye okweyisa ng'abo abataabeerewo mu myaka na myaka
wabula abategedde nti obulamu bwaffe bugenda kukoma ate nga bukomye. Empisa zaffe ennungi zigenda kutugoberera, si mpisa mbi. Naye empisa ennungi. Ate bwe tuba tuyimba mu nnyimba zaffe zino nga twewulira ku bulamu bagamba nti ebirungi bibakola batya, bye baakola bye bagenda nabyo. Ng'ogenda kwesimba mu maaso ga Katonda eyakutonda, ebirungi bye bigenda okusanyiza, si bibi, kubanga takutumako kukola kibi. Yatutonda nga tuli balungi, era mu kututonda nga tuli balungi atusuubira obulungi buno okukozesa okukola ebirungi eri bantu bannaffe, eri abo ab'oku mirirwano n'abatwetoolodde, n'abo abatukkiririzaamu n'abatatukkiririzaamu, okubakolera obulungi, okulondawo okukola obulungi. Oba oli omumanyi oba tomumanyi, naye mukolere buki bulungi, kubanga ffena tuli bantu ba Katonda. Osanga bonna amukolera ekirungi naye aneevaamu n'ategeera obulamu bwe kye butegeeza. Naye tebwomukolera obubi kubanga naye akolera bubi, tagenda kutegeera makulu gali mukola ki, mukola bulungi, mukolere bulungi, ategeere nti bannange bw'okola obulungi owulira bulungi. Oluvannyuma yeewe owulira obulungi, kugamba nga talina kyakwekwasa mu mbeera ng'eyo. Ekigambo kya Katonda kye tuwulidde mu masomo gaffe, tukiwulidde bulungi, kansuubire, kitulaga obukulu bwa Katonda mu bulamu bwaffe. Tuwulidde emboozi za mirundi ebiri, musome erisoose ate ne mu Vanjiri. Nyabo webale nnyo okusomera bulungi ekigambo kya Katonda, webale nnyo asome bulungi. Tananaagiddeemu yadde, kibadde loud and clear. Ekigambo kya Katonda kino ebigambo bibadde birungi nnyo nga bitulaga obukulu bwa Katonda, nti Katonda talina kyakola ki kyatayinza, byonna byonna akola atya, abisobola. Tuyinza okuba nga tukyasomeddwa mu maka gano mu njuzi n'ebbiri, tukyalina ebibuuzo, lwaki kino kyabeera bwe kiti n'ebintu ebifaanana ng'ebyo. Naye ekigambo kino kitugumya. Tuli mudde buno bw'amatuuka, tugenda kukuza Christmas wiiki ejja, ndowooza ku Lwokuna. Ebigambo bino byongera kutugumya nti omulokozi waffe ali kumpi, naye ng'ekisinga byonna tulina kuweteekateeka atusange ng'emitima gyaffe giteredde bulungi, omugenyi oyo atuulemu, enkyukakyuka gy'anaatuleetera etugumye ebbanga lyonna. Naye kyannaku nnyo abantu okwesunga okujaguza Christmas. Kati ennyimba zatandise dda, Christmas tree bazitunda, ab'ennyama ndowooza batandise dda okuteekateeka kisolo ki tetunasala tutunde, engoye mwatandise dda okuziramuza n'afaanana atya ku lunaku olukulu. Naye otegedde olunaku olukulu lwe weeteekerateekera mu nnyambala kye lutegeeza, oba gwogolola lugoye omusamiza alina ente ebbiri naye nga linze Christmas. Bannange lunaku olukulu, ennaku enkulu zituuse, Omukama yeebale, agenda kusala ente ebbiri naye ategedde Christmas eyo gyayogera kyetegeeza, oba ye alindiridde akaseera akokola ki, akokutundiramu ebibya gaggawalire mu mukolo, naye nga tategedde bulungi kitegeeza ki. Oyinza okulaba abantu nga badduka emisinde, nawe nokola otya, kubanga badduse emisinde, nawe n'omanyuka n'obagoberera ne mudduka mayiro na mayiro, naye bwemuyimirira mu Katonda buli omu n'abuuza munne, naye lwaki tubadde tudduka? Buli omu naawe ensonga ye, naye ng'ensonga ye tekwatagana yaabwe, kubanga gwe walabe bulabi nga badduka n'okola otya, n'ogoberera, kubanga walabe badduka misinde, gundi odduka ki? Anti nalabe badduka nange nekola nti nenziruka, n'omutunulira nga amaze amaanyi gadduka, naye nga tewali nsonga lwaki yali badde akola atya. N'ebintu bino ebyokukkiriza eby'eddiini, tegeera kyokola, tokola bukozifwa, naye tegeera nkola kino kubanga nja kujjamu omugaso bwe guti ne bwe guti. Togobera bugoberezi, kyetuba kitwalwadde twemaliramu ddala nga tubuuza kyotategeera kino lwaki kikolebwa bwe kiti, n'otegeera n'ogoberera buki bulungi, naawe n'oganirwamu. Kakati Christmas buli wali ennyimba, naye bw'obuuza abantu bannaye tuli ku ki, kiri ku kalenda nti Christmas public holiday, naye nga totegedde buki makulu gakyo. Kirina kujja mu kasiki nga bwe tugambe, totegeera kasiki, naye tugenda mu kasiki ka gunu, akasiki kategeeza ki? Bw'okategeera olwo n'okeetamu bulungi ng'otegedde amakulu agali mukola ki, omukolo ng'ogwo. Musome ekisoose ne mu Vanjiri tuwulidde engero zino, si ngero naye tuwulidde ebyaliwo ebitusomeddwa. Samusoni nga bwe tumusomako mu byawandiikibwa yazaalibwa
omusajja oyo Manuwe. Naye mama wa Samusoni mu kusooka nga tanamufuna yali mugumba nga tazaala. Kati kyefaananirizaako ne Elizabeti wamu ne Zakaliya bwe tubudde mu Bulanjiri. Ne Elizabeti yali mugumba ate bo nga bakuze ne mu myaka bali bukadde beewase n'okweweta naye nga tebalina muki mwana. Kintu kya nnaku nnyo bannaye okutaba na mwana ate nga wali badde osobola okuba naye. Walinza okubawo ensonga yonna naye okuba nti nno buli kimu okikoze naye omwana aleme bulemi, ekyo kikuluma nnyo kubanga ogamba nze nazza gwaki, abalala nga bakola batya nga balina nze nabaaki, lwaki sirina. N'omulalu alina kasasiro alina omwana naye nze asula mu kitanda ekino ekinene kugamba neyeyagalira muli nze atalina mwana, ekyo kikuluma nnyo kubanga weebuuza nsonga ki. Ate kakati bano abakudama ne batandika okusekerera mulengere myaka 2 bakumanyi nti noyina omukyala mulina abagatte mufumo mutukuvu naye ng'omwana tokola ki ofuuka kyakusekeredwa bagamba balengera batandika okulowooleza bakuba obufaananyi kikyatakola bulungi. Muntegera bulungi wewaawo ngaogaatiriza nti wewaawo kikyatakola buki bulungi. Kiki nsonga ki tasobola busobozi oba takola atya nkomyawo. Mutegedde bulungi buli batandika okulowooleza n'ebintu bitali bituufu na biki ne batandika okwogerako ku kyalo buli boolaba akakuukulu bagamba bawalabe kaboogera ku nze n'ebintu ebifaananga ebyo. Kakati bazadde wa Samusoni embeera gye baalimu bo baali batototo naye nga maama wa Samusoni jasi muki mugumba. Naye bazadde ba Yohana Batista Zakaliya ne Elizabeti bo baali bayise emyaka nga nesuubira okufuna omwana tebakola ki tebalina. Ne jjajjaffe Ibulayimu mu kusooka yali musajja mukadde era kyekyo lwaki Omukama Katonda yamugamba nti bintu ensonga zinatera okugana mugamba nze ku myaka gyange kikyo kyaŋŋamba ntera okugenda mu penetensiya oluusi nga nejjusa nkyali abakadde nogenda musakramento penetensiya omukadde n'omulaba nga mukadde aweddeyo naye namugamba ye Faaza njagala kwejjusa bambi n'asemera naye ejjusa naye bw'atandika okwera agamba naye kakati Faaza nze nga bw'ondaba nze nkyakola kibi ki nze nga ku myaka gyange 99 kibi ekyo kyenkyakola ku myaka gyange nonga naye wampisa oyagala kukola ki nange nyalira kunga lwaki omalira obudde oba tolina kibi buli omu atambula akola atya ate oba tolina kibi ku myaka ne Ibulayimu yagamba Katonda owaye nze ku myaka egyange kiki ekikyasoboka olaba neewese bwenti olwo ensonga endala zifaanana zitya kakati omwana namufuna nti olaba neewese ku myaka gino 10 olwo bizibu simanyi kye mulowooza naye nze ndowooza birala nolaba ngaensonga ki nzibu nnyo. Naye Omukama n'amugamba nti gwewenyooma naye nze nakulaba emudda potential era bwe kityo buli kinokola ki okuba era nekibeera ku myaka egyo emikulu ddala. Kakati ono yali mugumba era nga kakasiddwa nti takyasobola kukola ki kufuna mwana. Ne Elizabeti nga kyekimu ali hopeless talina musuubi nti binaasoboka naye Omukama okumanyanga talina kyatayinza n'akola ekyewuunyo ne tufuna abasajja abo Samusoni ate ne Yohana Batista abajja mu ngeri y'ekyewuunyo nga tewali abasuubira ate ne babeera b'amaanyi nnyo. Samusoni n'abeera musajja w'amaanyi nga tewali amusinza maanyi n'ayamba okulwanira abantu ba Katonda n'abakuuma nga buli omu amutya. Ne Yohana Batista kakati tuli mbudde bakwetekeratekera Christmas. Ne Yohana Batista era n'akola omulimu gwe gumu naye nga yazaalibwa mu ngeri ya kiki ya kyewuunyo. Bino byonna bitulaga nti mulamu bwaffe mu mbeera zaffe zonna Omukama talina kyatakola ki kyatayinza. Tewali mbeera gwe gyoyinza kusongako n'ogamba nti eyo egenda kumulema, tewali. Kubanga embala ya Katonda si embala yaffe, entegera ya Katonda si entegera ki entegera yaffe. Tulina okukola kwe kumwesiga ate n'okugumiikiriza yakola embudde bwe. So si ffe bwe twagala nti sebo njagala kino mbasaba okimbeerewo n'olembeka. Bwe nali omuto nali mmanyi bwe tusomesa la kitaffaali mu ne tuwanika emikono tuba tulembeka era nga batugamba lembeka owaye tekayo emikono bintu bigiwe ebintu bikuyikako biyika wansi tekawo emikono. Bwentu bwe nali nkola ntya bintu si byakulembeka wabula kusuubira nti oyo gwenzikiriza ajja kumpa mu kaseera ke ate mbudde obuki obutuufu. Mu nnaku zange ajja kunkubagiza mu kaseera akake nze kesisuubira ajja kubeera nange
ankubagize byonna bitambule bulungi. Twesabire nnyo abooluganda mu kitambiro kino, batusabira bannaffe bano batandikiriza embeera ey'okukuma ennyimbe zino. Tubasabire nnyo Mukama bawumuze mu ddembe, kuba naffe gye tulaga ate nga bawumudde, naffe abakyali ku nsi tubeeremu ensi okukola ebisanusa Katonda, ate naffe anaatukubagiza mu kaseera ke, naddala nga tumatidde nti yennyini buyinza talina kyatayinza, byonna byonna abisobola. Mukama abeere nammwe. Katugende maaso n'emisa yaffe, katuleeta ebirabo byaffe kwataliyo Mukama. Twegaire Katonda Patro minza olukano asime ekitambiro nze nammwe kye tumuweereza. Omukama ekitambiro ekyakisiime atijje emikono gyakitwale kitugenda naffe kitugase awamu n'ekereziya yo. Tukwegaidde Ayi Mukama, ebirabo bye tutadde kwataliyo bitunuulize ekisa, ffe abalebevu bye tukuweereza amaanyi go aga Katonda gabitukuze. Ekyo tukikusaba nga Kristo Mukama waffe. Amina. Omukama abeere nammwe. Mwimuse emitima. Tujazizeyo Mukama. Twebaze Omukama Katonda waffe. Kisaanye n'okuteekwa tuteekwa.
kisanyi n'okuteekwa tuteekwa kituufu ddala mu mutuya n'okulokoka ng'omukama paatiro omutuukirivu katonda omuyinza buli kantu sowannaku okwebaza butina buli wantu nga tuta mu kristo mukama waffe byo abalanzi bonna abakulembera gwe baalanga Mariya omubeerevu n'amulabirira ng'amwagala mu ngeri etalojjeka. Yali ali kumpi okutuuka, Yowaana n'ateekateeka abantu, ate bwe yatuuka n'amwoleka abantu. Era y'omu naffe yatuwadde okweteekerateekera ekyamagero eky'okuzaalibwa kwe nga tusanyuka. Tubeere awo ebbanga lyonna mu kwegayirira bw'ati asobole okutusanga mu ssanyu nga n'okumutenda kwe tutadde. Ekyo nno kye kitusindika okwegatta ne bamalayika ne bassabamalayika abakkiriza Namulondo abafuzi era wamu n'ennyiriri zonna ez'eggye ery'omuggulu okuyimba oluyimba olutendeza ekitiibwa ky'obutamala nga tugamba nti mutuukirivu 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 omukama katonda ow'amagye ekitiibwa kyo kijjudde eggulu n'ensi. Hosana, 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 waggulu eyo. Hosana, 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 waggulu eyo. Oyo aja mu linnya lyo atenderezebwe. Hosana, 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 waggulu eyo. Hosana, 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 waggulu eyo. kituufu ayi mukama oli mutuukirivu ye gwensolo y'obutuukirivu bwonna tukwegayiridde ebirabo bino biweeko omwoyo wo bifuke bitukuvu tufune omubiri n'omusaayi gwa mukama waffe Yesu Kristo era agenda okwebala mu kubonaabona kwe yeesiimidde n'akwata omugaati ne yeebaza n'agumenyamu n'awo abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole mulye ku kino mwenna anti kino gwe mubiri gwange ogunaaweebwayo okulwera mmwe. Era bamala okulya ekyekiro naddala ne Kalisa era ne yeebaza n'awo abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole munywe kuno mwenna anti eno Kalisa y'omusaayi gwange ogw'endagaano empya ey'olubeerera ogunaayiba okubeera mmwe n'okubeera abangi kusonyiyisa ebibi kino mukikolanga lwa kunzijukira. Ekyamagero eky'okukkiriza Tulangirira okufa kwo ayi Mukama, twatula okuzuukira kwo kutusala olijja. kale naye mukama olw'okujjukira okufa n'okuzuukira kwe tukoleza omugaati gw'obulamu ne Kalisa okulokoka nga tukwebaza bwatugwanyiza okubira mu maaso go n'okukuweereza tukwegaidde nnyo nga tukwesengereza abagaba n'omubiri n'omusaayi bya Kristu mwe mutuukirivu atukuŋŋaanye wamu. Jjukirayo mukama ekiriziya bunyengulungo y'ensi mujjuzeeyo n'okwagalana wamu ne Leewo paapa waffe Pawulo Ssemwongerere ssaabeepisikoopi waffe n'abo bonna abaakwawulibwa mukereewo. Jjukira abaweereza abo bano n'omuzaana wo Ssaalongo Remegio Mpungu, Taata Francis Ssewagudde, Ssaalongo Kiyingi Pawulo, Yosefu Kateete ate ne Sengana Bosa Kevina. Bano bwe wayita bave mu nsi bajje ewuwo nga bwe wamufaananya omwana wo mu kufa bamufaananye ne mu kuzuukira kwennyini. Jjukira ne baganda ffe basenga basuubira okuzuukira
bakkirize bajjeeyo gyoyakakanira mu kitiibwa jikana bafuna bwajira ekisa mu kufa naffe ffenna tukwegaide tusaasire tusaanire okugabana ku bulamu obutaggwaawo okutenda n'okugulumiza omumali ombeevu omutuukirivu nyina Katonda n'ezofu omutuukirivu bba n'abatuma abatuukirivu era n'abatuukirivu bonna abaali bakusonda obedda bonna nga tuyita mu mwana wo Yesu Kristo. Gwe Katonda Paatiro omulinza wa buli kantu abali ekimu ne mwoyo mutuukirivu mu Kristo n'omwoyita okufuna n'ofuna wamu naye era muye mufunira buli kitenda buli kitiibwa emirembe n'emirembe. Mukama waffe byatukuutirira ebyokutulokola n'okutulayiga Katonda mwene atulagira tukumwe tugamba nti Kitaffe ali mu ggulu. Erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, byeyagala bikolebwe mu nsi nga bwekolebwa mu ggulu. Olw'emmere yaffe eya buli nnaku otusonyiwe ebibi byaffe, nga naffe tusonyiwa abatukola obubi, totutwala mu kukenerwa Ayi Mukama tukwegayidde tulokole mu bibi bonna tuyambe tube mu ddembe. Tugire esatu n'ekibi ennaku zonna tutebenkera atali kutabukana kumu nga tulina okwesima kwatusuubiza n'amatuka g'omulokozi waffe Yesu Kristo. Ayi Mukama Yesu Kristo gagamba abatume bo nti balekedde emirembe bawadde emirembe gyange. Totunuulira ebibi byaffe naye amaaso gaze kuyinza kwekereziya okkiriza okumuwa emirembe n'okusa ekimu nga bw'oyagala bawanga n'olamula emirembe n'emirembe. Eddembe ly'Omukama libeere nammwe ennaku zonna. Buli omu ayagalize munne emirembe. Okwagala kugira byonna, Yesu Kristo yanjagala, kyamazima ayagala ffenna, tumwagale ye yatwagala. Wuuno akaliga ka Katonda yono Kristo ajjawo ebibi by'ensi. Beesiimye abalidde ku mbaga y'akaliga. Ayi Mukama sulwadde luwenge omwange, wakwayagala kuza ekigambo omwoyo gwange. Amina omusabira Kristo mu kikumu okutuuka mu bulamu obutaggwaawo. Era butuuse gye abeeteeseteese obulungi. Mukulewo Yesu atuuse, ayingire mu mitima gyammwe, neesimbiriro nange okukyaza nze omulokozi. Neesimbiriro nange okukyaza nze omulokozi. Mukulewo Yesu atuuse, ayingire mu mitima gyammwe, neesimbiriro nange okukyaza nze omulokozi. Neesimbiriro nange okukyaza nze omulokozi. Mulaba amagero Katonda mwana, mulaba amagero kujja omwange, zalize kwokyalize, zalize nagomolo. Mukulewo Yesu atuuse, ayingire mu mitima gyammwe, neesimbiriro nange okukyaza nze omulokozi. Neesimbiriro nange okukyaza nze omulokozi. Kristu gwe Katonda, Kristu gwe Kalika, Kristu gwe Mukama, nsiimye okujja omwange. Mukulewo Yesu atuuse, ayingire mu mitima gyammwe,
Nesimye nange okujaza nze omulokozi. Nesimye nange okujaza nze omulokozi. Laba ekitiibwa kyefunye nze okujaza Mutonzi w'eggulu. Songa nze sisaanidde leero nange nesimye. Muggulewo Yesu atuuse ayingire mu mitima gyammwe. Nesimye leero nange okujaza nze omulokozi. Nesimye leero nange okujaza nze omulokozi. Zakariya yabuuza malayika wa Katonda yali amugambye nti agenda kufuna omwana. Namubuuza namugamba nti owaayi ku myaka gyange gino binaaba bitya? Ye by'oŋŋambye n'ategeera ntya nti bituukiridde? Malayika w'Omukama namugamba kale ngenda kuziba omumwa, tojja kuddamu kwogera, naye bw'onaafuna omwana lw'onaayogera. Era Zakariya omumwa gwe nokukola gutya? Negweziba. Kasa Yowaana Batista yamala okuzaalibwa n'atandika okukola ki? Okwogera. Bonna bubonero obutwoleka nti Katonda w'amaanyi aye talina kyatayinza. Twongere okudda gy'ali anaatukubagizanga mu nnaku zaffe. Katuyimirire twebaze Omukama. Ayi Katonda omuyinza wa buli kantu, nga tukwebaza olw'ebirabo by'otuwadde, tuwe olw'ekisa kyo, twegombe nnyo ky'ogenda okutuwa, tutuuke okugulumiza amazaalibwa g'omulokozi waffe ng'emitima mitukuvu. Ekyo tukikusaba nga tuyita mu Kristo Mukama waffe. Bebaza nnyo mwenna abasebo ne bannyabo abasobodde okwetaba bulungi mu mbisi eno. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nabo omusomesa webale nnyo okukola enteekateeka eno. Bajja bamaama baffe twongera okuyimirira nammwe mu mbeera yonna, aye tubasuubiza nti Omukama ajja okwongera okubakubagiza. Ensala zaffe zino zongera okukunya emitima gyammwe. Ate n'abalala mwenna abalina akakwate ku bagenzi bano, ennyimba ezetugenda okuwabya olunaku olw'enkya, mwenna Omukama ayongere okubakubagiza ababeere mu nnaku zammwe zonna. Kwaya yaffe banemwe balinye okutiibira obulungi, tubakubirako olukalo. Tusaba Omukama atuwe omukisa ate omunaatuyisa mu kiro kyonna nga tuli batebenkevu, nga twongera okukola ekyo ekisuubirwamu, nga bwe tukuuma emirembe ate nga bwe tukuuma oluganda naddala mu mbeera ey'akasiki. Omukama abeere nammwe n'omukisa gwa Katonda omuyinza wa buli kantu, Paatiri ne Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu. Omukisa guno gubake mwenna ate gubasigaleko ennaku zonna. Misa eno ewedde, mugende mirembe. Bamukisa abafiira mu Mukama. Bamukisa abafiira mu Mukama. Besimye, besimye, besimye abo. Besimye, besimye, besimye abafiira mu Mukama. Anja kwasaba tubireko mukadde waffe Reverend Father Victor Simwogere mu ngalo. Zibuzeemu tumwogere mu ngalo. Nja kusaba tubireko omusomesa waffe, musomesa Margaret mu ngalo. Wamu ne kwaya yaffe tugyongere engalo.
Bassebo ne bannyabo okisooka twongera kubaaniriza, twongera okwebaza nnyo mukadde waffe Reverend Father Victor Semogerere atukulembeddemu ekitambiro ky'emmisa ku lunaku luno olw'akasiki, era tubeebaza mwenna olw'obukakkamu. Mukadde waffe omusomesa ono abeera wala, ninajja n'abeerawo, banange mwebale nnyo, mwebalire ddala. Twebaza bakama baffe n'abakadde baffe abakulu b'ekika abali wano, bakadde baffe mwenna bamulirwana buli omu kiti kye. Mukadde waffe mituba esatu, sebo mukadde waffe mituba esatu, sebo twongera okukwaniriza taata, yimirira bakulabe, kubanga we tubeera naawe obwakabaka bwonna tuba tuli bulungi. Mu kiseera kino tetugenda kufuna nnyo bwogezi, naye nga kusaba maama Ssewagudde ajje abaanirize ate ayongere okwebaza mukadde waffe Reverend Father. Bakadde bange mwenna abali wano olwaleero, nsanyuse nnyo okubalaba. Bannange mwebale. Okusooka neebaza Reverend Father Semogerere, neebaza omusomesa waffe Margaret, neebaza kwaya, mwebale kutwagala bannange. Neebaza abantu bonna abavudde okumpi n'ewala, bannange mwebale kutwagala. Nemwerekereza buli kimu, ne mugamba nti mujje mwegatte wano mu misa eno obudde buno bwa kawungeezi. Buno obudde bwandibadde bwa muntu kubeera wakaawe, naye bannange ne mwewaayo okujja okutwegattako. Bannange mwebale kutwagala. Nze nina kwebaza bwebaza, sirinaabyo kirala. Bannange mwenna mituba esatu, baliraanwa, mwenna ab'ebibiina, ebibiina nina bingiko, era ndine ku butongole bwa Nkokonjeru Mambuka. Bannange nina essanyu lingi, ne munnange ono bwe tuyimiridde wano bwe tukumaganye akaseera okuva abantu baffe ne batugendako. Mwebale kutwagala, kubanga nze nabadde sikisuubira tunaba bangi bwe tuti, naye Mukama akoze ekisa gye tuli ne muba nti mutwagala. Era tusaba Mukama Katonda twongere okubeera obumu nammwe. Bannange nammwe mututuukiriranga bwebangawo ensonga ezisobola okubegattako. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nsaba Mukama Katonda abatambuze bulungi, n'abo abanaasigala wano atuyise bulungi mu kiro kino. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Obusabi Mukama waffe emituba esatu atubuuzeeko. Tujja kusula wano nga twogera, era tubasaba olunaku olw'enkya emmisa ssaawa nnyo ejja kubeera ng'etandika. Tujje mu bungi, twongere okusabira bannaffe, ate tulabe abo abagenda okudda mu bigere by'abakadde baffe. Tubeebaziza nnyo ssebo mituba esatu. Mugezi Ssewagudde yali kojjange, nabo bonna bonna bakateete, bonna bakojjange. Nono kato nga katono tenga yali omuto Mugezi Ssewagudde bakojjange, naye banjagala nnyo, sebukojja bunjagala nnyo nnyini ddala, naye kakati okusooka nzize nga omwana. Ekirala bannange bannakyengera, mwebale nnyo okwagala obwakabaka, ate si bannakyengera mwekka, naye naddala ab'eggombolola yaffe eno yonna ya Ssaabagabo Nsangi, abawulira ku radio n'abali ku zi TV, nga Katikkiro kumpi agalawo olwalo. Mwawulira tetwali wala, naye twali bakubiri, nawe waliwo abalala abavuganya bagali baagala bayitewo, naye nga neebaza nnyo nnyini mwenna, kubanga omwaka guno nze mbadde ssentebe akuŋŋaanyiza olwalo mu ggombolola yaffe eno yonna ey'Ensangi. N'olwekyo bwe ntukanga wano nina okubeebaza, mwebale nnyo, mwebale ddala kimwakola, kubanga bwe bagenda okutulangirira twali tukyali mu 6,3
naye nga ezo zaate tetuzibukangako mukya kuŋŋaanya Luwalo. Mwebale nnyo mwebale era temudda mabega ate omwasebo father waffe mwebale nnyo era bwe tubeera ne father waffe oyo tumwenyumirizaamu nnyo father wammwe abavubuka ate naffe abakadde sabuzeeya kabaka Wangala. Mukama yeebazibwe, Mukama mulungi ekiseera kyonna. Mukama yeebazibwe, Mukama mulungi ekiseera kyonna. Oba tolina nno okubuuza ku mulirwanaawo, oba olina mu stress gamba tuli wano tuzze olw'ekisa kya Katonda. Mukama yeebazibwe. Njagala okwebaza Faaza, tweyanzeeke ekitambiro kya mmisa. Bassebo ne bannyabo njagala okubategeeza nti buli kimu twakiteeseteese bulungi. Kale singa mbadde sikutte kazindaalo nandyekubiddeko mu ngalo. Bassebo ne bannyabo twategedde kubanga mutukoze obulungi obutenkanika. Ekyamazima nze mbadde chairman w'enteekateeka zino okuva lwe twatandika mpaka we tuli, naye mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kakati nno obwedda tuli mu bweraliikirivu nga tugamba ebintu bino obungi bwabyo abantu nga bwe babireese, ab'emikwano, ab'eŋŋanda, abantu bonna buli omu mu kiti kye. Kati buli omu akwatireko mu ngalo amuliraanye amugambe weebale kuteekateeka mukolo. Bassebo ne bannyabo njagala okubategeeza, omanyi bayinza okuyita okubeera chairman w'enteekateeka nga naye effumbiro oli awo obaza tebajja abangi, tebajja. Kati tugamba bugambi Mukama atwongera abalala. Enteekateeka y'abafaaza eri munda wano, Mukama yeebazibwe. Kakati enteekateeka eri bweti, wali eri tulinawo service point, tujja kuba tubasitula. Ne wano tulinawo service point, tugenda kuba tubasitula. Bw'ona otunula maaso g'ennyumba eri olengerawo Abakatuliki bagiyita nyumba ya byakunywa, baala eri awo. Waliwo soda, mpulira Abakatuliki ndi musajja Mukristaayo. Abakatuliki be basinga okusuusuuta ensonga eyo, kati nganze Omukristaayo. Bassebo ne bannyabo kakati bagambye nti bwe baba basiibye ani abinywa, mukikubireko ekyo mu ngalo. Tulinawo kacaayi, bassebo ne bannyabo, oba toyitidde ku kabiya, caayi waali, ekyo mukikubireko mu ngalo. Caayi bw'aba agaanye, soda waali, ekyo mukikubireko mu ngalo. Soda bw'aba agaanye, amazzi bwegali. Amazzi bwe gaba gagaanye, byonna weebiri, ekyo njagala okubategeeza. Kale Mukama atukoze bulungi, tugenda kuba tubawa enteekateeka, tugenda kuba tubasitula, era njagala mubeere bakkakkamu. Buli kimu kigenda kutambula mu kiseera kye kimu. Emmere eno egabibwa eri ekyokunywa kikola ki? Kitambula. Mbuuza paka ssaawa mmeka? Paka kijenge. Okowanga oddayo. Mukama yeebazibwe. Twagala ebintu nga biri mu oda. Kale yeyo enteekateeka ya chairman. Munkubireko mu ngalo. Mukama yeebazibwe. Munzikirize bassebo ne bannyabo, nina mukama wange gwe mmyuka, sisobola kwewanika nnyo ate nga waali. Taata nsaba ojjeko wano. Taata Kato nsaba ojjeko wano, ate oyongere okwaniriza abagenyi, ngende tuteekereteekere abantu. Kanve waggulu nga Faaza ndowooza asabira ensonga. Oba mpadde olukusa nze? Mpono kale. Father, bagale mulandi semwogerere okwebaziza nnyo Mukama waffe okutuwa ekitambiro ky'emmisa kino ssebo. Webale nnyo webalire ddala era n'ekyo tukusuubira. Inshallah.
twebaza nnyo bannaku bonna abazze wano ku mukolo guno ogwa mukulu wange nga tukukomekereza twafira wano banyinaffe abaana baffe bonna mwebale tujja kulabika nga tubasabira byonna ebisingako tujja kubimanya nkya mwebale nnyo bannaffe abazze mwebale ddala. Amina. Mukama yebazibwe. Jjajja waffe ow'omutuba tusanyusa okulaba ne bakadde baffe abatutwala mu kika kyaffe ekyendiga mubakubireko mu ngalo. Waliwo bannaffe abatuyambyeko mu security. Tulinawo police be bali ku geeti, tulinawo babbawunsa. Bw'oba olabikanga ne wootunula obutunuzi ku ssimu ya munno ng'olaba ekusanyusizza gireke, kubanga bawunsa ayinza okukwata mu mukono gumu n'akufulumya. Era nsaba abali mu kifo kino, bayibuli gye nsoma ey'Abakristaayo egamba ky'abaana ba Mukama we baakuŋŋaana n'abooli bwe mutegedde baakola ki? Mukuume ebintu byammwe, mukuume essimu yo, okujjako nga tojagala osobola ogirekera omuntu gw'otamanyi n'ogendako emmanju n'ebiringa ebyo. Kale bassebo ne bannyabo, ebigambo bibe bitono, ebikolwa bye bigenda okuddako. Ttiimu yange ba brothers mujje tulabe ate bwe tusitula abantu kuponi okugenda ku line. Ezo kuponi ze bali mu ggaba okugenda ku line. Abalina kuponi tugende. Vale, nnyo ssebo. Nolaba okolangawo otyo. Nolaba ojjanga n'omutwe gwo n'oguyingiza mu kamera yange. Amusole sibadde sikulabye. Abagenda mu tenti y'ebyokunywa bassebo ne bannyabo tukkiriziganye tugoberere enteekateeka ku lw'obulungi. Teri kutwala ccupa. Kkiriza enteekateeka gy'osanga ku mmeeza gy'oba ogenda nayo bassebo ne bannyabo. Ne bannyabo twagala okubategeeza tube bakkakkamu, buli muntu agenda afuna kye yeetaaga. Tuyanzege abantu 10 ku layini. Olaba bannange ng'oli wa 11 sooka olindeko. Tube ne oda bassebo ne bannyabo. Bwe banaakuyiira ebintu ne bikwokya oba kyayo oba